We have only received 2 cases who came through Endwadde border in Kasese district. But I think the surveillance officer has already given you information. Vigilance is at the highest. Obunkenke bubaluseewo mu disitulikiti y'e Kasese olw'obulwadde bwa monkeypox obwongedde okusaasaanira mu disitulikiti eno nga buno bwava mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo nga kiwaliriza gavumenti ya kuno okwongera amaanyi mu kulawuna ensalo ya Uganda ne Congo okukakasa nti tewali muntu ava Congo ne yeesogga muno. Aba minisitule y'ebyobulamu bataddewo ebifo omunaabirwa engalo n'omukeberebwa obulwadde buno ku nsalo nga minisita omubeezi w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Honorable Godfrey Kabyanga abitaddemu engatto n'alambula ebikolebwa mu kiseera kino ng'asabye abantu okuba abakkakkamu n'okugoberera ebiragiro by'abasawo. We have only received 2 cases who came through Endwadde border in Kasese district. But I think the surveillance officer has already given you information. Vigilance is at the highest, and I would like to assure the nation, just as the Minister of Health told you, there is no cause for alarm. Okusinziira ku Arafat Bwambala alondoola ebyobulamu e Kasese agamba nti bakama be mu minisitule y'ebyobulamu bakusindika abakugu abalala okwekebejja abantu bonna bava mu Congo naddala baba bajja mu katale k'empondwe. What we have been able to do is that we have 22 health facilities which are along the border, and also those facilities are screening all the way from Kitolu, Ihandiro, Mpondwe and Katwe. Those are points where all the travelers are going through. Agamba nti baazuddeyo abantu babiri abakakasiddwa minisitule y'ebyobulamu nti balina ekirwadde kya monkeypox ekiva mu nkima wabula bano wetwogerera baafunye obujjanjabi era nga bagenda bakuba ku matu ng'ategeezezza nti abantu abalala abazze bakeberebwa tebasangiddwamu bulwadde. The 2 positive cases are stable and the suspects who are coming in, all their results are negative. So there's no need for alarm. Government is taking care, especially the Ministry of Health is making sure that we are on top of mpox. Thank you. Moses Mutabali yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.